kkooti y'ensi yonna ekakasizanga bwe yafuna okwemulugunya mu butongole okw'ababaka ba paalamenti ab'e Kasese kukita abantu mu bitundu byabwe. Winnie Kiza ng'ono yakulira ab'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti abo bonna abeenyigira mu bulumbaganyi buno baawawabirwanga bassekinoomu nga n'olwekyo abakuumaddembe basaanye kubeerangamu ak'obuntu bwe baba bakola emirimu gy'abakama baabwe. Tewali muntu n'omu ajja kweraga nti ye ali waggulu wa mateeka. Ekyokubiri nti ba officers baffe bwe baba bakutumye omulimu ogukwata abantu oba okukola operation genda n'obwongo bwo obwongo tobuleka waka n'okoma okulowooza. Okusinziira ku kiwandiiko okuva mu kkooti y'ensi yonna, President Museveni yawawabiddwa ng'omuntu ssekinoomu. Gavumenti nayo yawawabiddwa omumyuka w'omuduumizi wa poliisi y'eggwanga Asuman Mugenyi n'eyaduumira ekikwekweto kino Brigadier Peter Erweru nabo baawawabirwa nga ssekinoomu. Sabbiiti ewedde ababaka b'e Kasese baasisinkana omu ku bawaabirwa President Yoweri Kaguta Museveni ne bawaayamu ku nsonga z'e Kasese era ne babaako kye baatuukako ku nsonga z'okuzza emirembe mu bitundu by'e Kasese. Wabula okusinziira ku Winnie Kiza, ensisinkano eno eyaliwo tewali ngeri yonna gy'ekontanamu na ntegeka zaabwe mu kkooti y'ensi yonna. Buli omu abadde asisinkana President ekisozi, President abadde amugamba nti the court process must continue. Ebiri mu kkooti katugende nabyo mu maaso. Naye nga tulaba tuyinza kukola tutyo kulaba nti abantu b'Erwenzori babeera mu mirembe. Naffe tujja bagamba nti court processes eza ICC kazigende mu maaso nga bwe tunoonyereza engeri abantu b'ewaffe banabeera mu mirembe. Samuel Muyizi ng'ono ye puliida w'abawaabi ategeezezza nga bw'abadde ajja tiisatiisibwa entakera kusa n'okulumbibwa abantu abatategerekeka ku nkomerero ya sabbiiti ewedde, wabula nga kino tekijja kumujja ku mulamwa. Nze Muyizi ne bwe banzigyawo olwaleero yo petition ejja genda maaso. Nze omukisa gwe nnina nti nno amateeka ge mmanyi aga ICC waliwo ne ba lawyers abalala ne baba batono abamanyi kigenda maaso. So essaawa yonna tugenda maaso n'ensonga eno ne balekerawo okukola ki okwagala omutume okutta omutume ng'ate amutumye waali. Omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo ategeezezza nti bo nga gavumenti tebannafuna kiwandiiko mu butongole kiva mu kkooti ya ICC kiraga nga bwe baawawaabirwa, era n'ayongera n'asamba gy'ebyo ebyogerwa puliida Samuel Muyizi nti atiisatiisibwa abakuumaddembe. Twakufuna mu butongole tibatuwaabira n'olwekyo looya abakolera tetunaba kumumanya mu butongole. Naye si y'engeri ya gavumenti ya Uganda okutulugunya bannamateeka abagenda mu kkooti okuweebwa gavumenti mu nsonga ez'enjawulo. Gye buvuddeko olubiri lw'omusinga Charles Wesley Mumbere e Kasese lwalumbibwa mu kikwekweto ekyawamu ku nsonga nti waliwo ebikolwa eby'ekitujju ebyali bikolebwayo nga kino kyaviirako abantu abali mu 19 okufa mu ngeri etaategerekeka. President Yoweri Kaguta Museveni n'omu ku bamyuka b'omuduumizi wa poliisi y'eggwanga Asuman Mugenyi kw'ossa ne Peter Erweru ng'ono y'omu ku baduumira ekikwekweto ekyali e Kasese bwandibanga bubakeeredde nanti kati bakuwere n'emba n'emisango mu kkooti y'ensi yonna. Ababaka abava mu bitundu by'e Kasese batwala omusango guno mu kkooti y'ensi yonna nga beemulugunya ku kitta abantu ekyali e Kasese. Stephen Tulyargayo, KTV, amalirire.